Olunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi ziri 3 kwaniriza mu Munyo live nze Nabwire Fede ndi ne Rosette Kalungi bwe tutyo tugenda okubanga tutambula abakuŋŋaanye nga musinzirira mu mayumba gammwe mwebale nnyo okwetaba mu kusaba okwo. Kati olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi zijja kuba nnya olunaku lwa bbalaza tugenda kubanga tutandika okusaba n'okusiiba okw'ennaku 14 n'olwekyo kola enteekateeka obeere kitundutundu ku kusaba kuno. Omunyo live olunaku olwaleero tugenda kubanga tukutandika n'omusumba Alosius Bujjingo olunaku olwaleero akulembeddemu okusaba okwa sabbiiti esookedde ddala mu mwezi guno ogwokutaano. Mu bubaka bwe akubiriza abantu okulekeraawo okulowooza ku ebyo ebibasoomooza wabula obudde babukozese nga balowooza ku butya bwe bayinza okuvvuunuka embeera eno ebafuukidde omuteego. Bw'atyo akubiriza abantu okwewala abantu bonna bonna abalina emboozi ezitazimba. Wakati ng'ensi yonna eri mu mbeera ya kusoberwa n'abamu okuggwamu essuubi olw'ebyenfuna ebidobonkanye emirimu egiweddewo enjala ezinza amaka gawera olw'ekirwadde kya COVID-19 bo bannayuganda bakubiriziddwa okukulembeza obuvumu mu buli mbeera ebalumbagana lwe bajja okuwangula. Gy'okoma okubeera mu communion ne Katonda, gy'okoma okubeera mu maaso ga Mukama obutayosa, wekkiririzaamu. Another benefit of praying unceasingly, self-confidence. Wekkiririzaamu. Omusumba w'ekkanisa ya Soft Prayer Ministries International Alosius Bujjingo abadde mu kusaba kwa Sunday esoose mu mwezi ogwokutaano n'akubiriza abantu nti obudde n'amaanyi ge bamalanga beefumiitiriza ku mbeera esoomooza gye bawangaaliramu babumale nga banoonya basobola batya okuvvuunuka ebizibu. Ebigambo ebitali bya ssuubi n'otobiyisa mu kamwako. Naye ebigambo ebitali bya ssuubi biva mu kuba nti oli wala. Kwogera ebigambo ebitali bya ssuubi biva mu kuba nti oli wala n'oyo agaba essuubi. Abagumiza nti wadde ng'embeera eringa efuukuuse kyokka bwe bakulembeza omutonzi waabwe eyabatonda era amanyi obulamu bwabwe obw'olwaliro n'enkya mpaawo kigenda kubawangula. Kikyasobokera ddala mu mwaka guno ng'olina Katonda. Enjiri yange tekyukangako era tejja kukyuka. You and God, you are the winning team. Omusumba Bujjingo akuutidde abakkiriza obutava ku mulamwa olw'abo ababogerera amafuukuule batuuka okubayita abalogo n'abasaddaaka abantu olw'obuwanguzi obeera butuukiddwako kubanga abo mu nsi baaliwo weebali era balibeerawo. Oluganda abantu balina ebigambo. Omuntu asobola okufumba statement ewatali nga gwafumbira statement tamanyi na setaani bw'atunula naye n'akuteekako statement ewaffe Masaka bagamba nti oli n'akuteekako ekintu nga tekiriko omutwe n'amagulu kitandikira mu lubuto n'ekikoma mu kifuba n'akikukakaatikako. Oyo gomulaba azimba ennyumba oyo walagi gwe mutera okulya nga boogera eyo nti gundi bamusaba abantu 15 yakafunako 3 bwe baba bamusaba nga obimanyiiko wali luddawa okujjako nga gwonyini gwe mulogeya bimusaba. Ajjukiza abantu embeera ey'obuntu bulamu mu bulamu bwabwe bwe bawangaaliramu lwe bajja okufuna abayamba n'okubakwata ku mukono. Abantu bakuutiddwa okwesamba era beewalira ddala emikwano egitalina mutima gwa Katonda okujjako kulowoleza mu kweraguza n'okuloga bageraageranyiza ku geyeena ez'oku nsi ezolekedde okubamira. Basobola okwogeza nti naawe omulimu ogwo gwaweddewo era katulono tetukyayina mirimu tebannaba mugoba tetukyayina mirimu gyaweddewo tetukyayina nomuza ndi bakugobe tebannaba kungoba nera bajja kungoba. Abantu ab'olulimi olulala n'abo abalina ebirowoozo ebitazimba akuutidde abantu okubeesalako kubanga babazabuzza mabega. Okusinga okwassociatinga n'abantu aboonoona ebirowoozo byo. Era nze ennaku zino kye nakoze ku simu yange message bwejja bweti nyina abantu bemanyi nga tasobola kumpereza message y'amagezi ngidiritingirawo simala kusomamu. Toyina bwontomeza negativity eyo. Ensi ewedde, ensi eri ku nkomerero, ensi eweddewo, abazungu bagenda kututta, bagenda kukola bwe bati. Nze saatondebwa muzungu,
Omusumba Alosias Bujjingo alabudde abantu ku bujja n'effutwa nti bangi bwe bataweebwa bakutuka emitima nga bwe balina kenge beeyongera bweyongezi genda mu maaso. Alangiridde okusaba n'okusiiba okutandika n'olunaku olw'enkya. Mande tusimbudde n'ekisiibo nga kyamaanyi kya nnaku 14. Katonda ffe agenda kweraga, Katonda ffe agenda kwegulumiza.